Nkwaniriza omulabe waffe omulungi ku BBS Telefina olutimbe gaggadde olutimbe lwa Ssaabasajja Kabaka program olutindo nze Arafat Musoke okulukutuusaako olunaku olwaleero. Tuli wano tufunye ku bagenyi baffe ab'enjawulo okuvaako mu ssomero erya Sunset Junior Schools. Amasomero gano gali asatu oba ga mirundi esatu. Tufunyeeko abamu kwabo abagatwala era bagaddukanya ntegeeza abasomesa okujja tubere nga tuwayawayamuko ku biki ebyenjawulo ku ssomero lino, oba oliawo nawe tukuzigirire ng'omuzadde ng'omukuza, oba oliawo nawe omuyizi ofune ensonga lwaki wandibadde okyusaamuko oba gwatandise omwana obeere nga omutwala mu kifo ekituufu. Ngenda kubanga mbaako abantu ab'enjawulo benkuwa naddala abasomesa mu ssomero lino tubeereko betuwayawayamuko ate oba oliawo tujja kuba tufuneyo ne ku bayizi bennyini nabo babeereko bye bagenda okubanga batutegeeza. Bali wano banekanekanye dda oba okyogedde mulimi Olungereza ogamba nti bali smart, ate ekigambo smart kakati kikola ebintu bingi, mulimu omwana okubanga mugezi newabeerawo n'okuba nti alabise bulungi. So nzikiriza bukkiriza ndowooza kantandike n'abakyala baga nti ladies first, era ngenda kutandika n'omusomesa Teacher Prosy abeere nga abaako byatunyumiza era byetuwayawayamu nabyo ku nteekateeka eno nga bweri. Teacher Prosy tutaza okulabako ku BBS Telefina. Nsaba otuli mu kamere yobuzeeko ku mulabi waffe. Abalabi baffe aba BBS Telefina tuli basanyufu nnyo kubanga naffe tufunye omukisa okujjako ku TV ey'Obwakabaka. Tubeebaza mwebale kulaba BBS Telefina era Sunset ng'essomero nalyo sanyufu kubanga tulabikiddeko ku mpewo zaabwe. Okay. Teacher Prosy, omulabi wa BBS ayagala okubanga amanya Sunset Junior School ly'essomero ki, lyeririwa, lisangibwawa, tunnyonnyoleko. Sunset gali amasomero asatu naye agaddukanya ali omuntu omu bamuyita omwami Muhammad Kabuye era nga ye director waffe. Campuses esatu, tuyina campus ey'e Matuga, ey'e Kawempe n'ey'e Kawanda. Yesebo. Zizo campuses zammwe. Omuntu yandiyagadde okumanya ku campuses zino zonna mubeera n'abaana bafaanagana batya, mubalina balina bulemu, baana bakola kwegamba soko tunyonyole kutwongera okubanga tutegeera baana ki be mubeera nabo era mutandikira ku mutendera ki okutuka ku mutendera ki? Tuyina abaana ab'enjawulo, abaana abalina ebitone ebyenjawulo. Essira tetuliteeka nnyo ku byakusoma wabula n'ebintu ebirala okugeza nga ebyobonnakatemba, ebyemikono. We have swimming lessons, ebireetera omwana okwagala essomero bingi nnyo. Ennaku zino tusoma nga tukwatako nga tulabako, ekyagazisa abaana okusoma kubanga kireetera omwana okuyigira ddala era tuteekamu n'empisa mu baana baffe, tubayigiriza bwe boogera mu bantu. Mainly empisa kintu kikulu nnyo. Okay. Teacher Prosy, wano wendi ndabako emijiji emito. Yes. Sunset Junior School mubeera na bano bukasayize eno oba n'abasingako ku bano mu banabo mutandikira ku bibiina ki era mukoma ku bibiina ki? Tetuyina baana bano bokka, just tujjeeyoko abo abatono. Okay. Naye tuba n'abaana tutandikira ku baby class paka ku kibiina ekyomusanvu. Ye nasale eyo. Baby class tuyina nursery, Okay. lower primary ne upper primary. Hey. Ate kati byongedde okubanga nange binsanyusa. Ate soko bintemeretemere munze nakulira eriseta Butambala n'ensoma P1 N P1 B mpaka we nayingira primary. Kakati ku mutendera wano wetuli ebyo bitutemeremu katono omuntu ono amanye bibeera bitya? Nursery, Yes. mwe muli baby class, mwe muli middle class, Okay. ne top class. So lower primary yebeeramu P1, Okay. P2, P3. Then upper starts with P4,
P5, P6 and P7. Yes, sebo. So muyina abana okuva ku nasale okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Yes, sebo. Weewaawo. Byanjawulo ki ebirala ebiyinza okunsikiriza ndeeta omwana wange ku Sunset Junior School? Security eri ggulugulu. Tuyina cameras. So tuyina security y'amaanyi kubanga ne baskaris bakola kinene nnyo kuuma security. Naffe ba teachers tufaayo nnyo eri ku baana be muba mutuwadde era tuba taking care of kubanga muba twesigisiza kuba kye tukola tukyagala. Yes. Teacher process ensangi zino abantu tuli busy, bazadde bali busy. Njagala kumanya nze wembanga mbeera safari ntambula abaana bano mubakuma batya? Muyina ab'ekisulo oba muyina bino bayita deke yange omwana ajja kumukulekera olweggulo munone? Mainly gwe nga akola safari nsobola okwadvisinga omwana n'omuleeta mu kisulo kuba ekisulo kyaffe kirungi, ba metron tuyina ba caretakers abalungi, washing machines gye ziri omwana tajja sumbuyibwa kwoza. Tuyina varieties eza uniforms from Monday up to Friday, buli lunaku olwo luyina uniform yaro. So smartness nayo nkulu. So mu bufunze muyina abasuzibwa ku ssomero bayita ab'ebisulo, muyina n'abava ewaka. Kakati ate bano abava ebweru bano bo enkola ebeera etya? Abava ebweru tuyina vans ezibasomba. Omwana ne bw'aba abeerawa bamupiikinga era ne bamuzaayo we baba bamugye. We have many vans that reach out to many places. Fenga ffe munnange twakulira mu byalo, twakulira wantu wagazi. Twagala nnyo abaana ffe okubanga bazannya n'omutana agenda n'azannya n'akoowa n'ojja n'omusanga nga n'okwebaka yebase. Ekifo kyo kiri kitya? Ekifo kirungi nnyo kubanga kati kanjogereko kuba nasare abo abate nnyo kuba tubatandisa butandisa baba batandika butandisi kusoma. So tuba tubagazisa ekintu okukyagala. Tuyina playroom ebeeramu ebyokuzannyisa ebyenjawulo. Omwana buli omu abeera alina kyayagala okuzannyisa. So wabeerayo varieties. Omwana n'awulira nga n'enkyayagala okujja okusoma. Tuyina ebyesuubo tubasuubamu, we get time ne we have music lessons, abaana ba playing pianos, we have jazzes, buli omu instrument gyayagala okuyiga okuba asobola ogiyiga kuba tuyina ba trainers ababitraininga. Yes, tweyanzege tulaba mulungi era tugoberera tulima naffe aba Sunset Junior Schools gali masomero asatu tuwayawayamu gwenkyali naye gwe tuwayamu gwe tusoose naye ye omukyala Prose onavunanyizibwa ku mutendera guno ogusookebwako gwe tuyita ogwa Nassale mu nkola eyaffe eri eyedda gye tusobola okubanga tujjukira. Njagala kumumuzaamuko ate ng'endekewo mukulu omulala katono namuddira ate naye tubeereko bye twogera. Ndabye nga omukyala Prose ono antutte nnyo ku mutendera guno ogwaffe ogusooka gwaita gwa Chebo. Kati katugendekewo mukulu omulala Ssebo nabwe nsaba obuuze ku baleba BBS Telefina. Teka kusumbwa guyogera bwogezi. Abalabe baffe aba BBS Telefina tuyina essanyu okuba nti tuli wano ku mpewo za Bulange. Amannya Katumba George William, omusomesa mu Sunset Schools. Sunset ng'essomero lya mutindo ddala era y'ensonga lwaki abazadde n'abantu bonna abatuliraanye basikirizibwa nnyo okutuweereza abaana olw'empeereza zaffe ennungi. Gwe nno nja kutwalira ddala nnyo kubuuze ku bintu nga bingi era biwerako. Ng'omwana omulenzi mutugambe nti muyina ebisulo omusobola okusuza abaana baffe. Omwana waffe ono omulenzi twagala nnyo tubeere nga tumukuza ng'ategeera ennono ye, obuwanga bwe, ategeera eddiini ye n'ensi nga bw'etambula.
kanteeke nnyo ku mwana omulenzi kubanga yavaamu omusajja wadde nga n'obuwala nja kuba mubuuza ku mukyala. Muteekateeka mutya omwana waffe ono? Omwana waffe omulenzi ono ekisooka ng'oggyeko ebyokusoma ng'obitadde wabbali, abaana baffe bano tubateekamu empisa ez'obuntu bulamu. Nti ngaffe abakozi naffe batulabirako omuntu weeyisa otya mu nsi tubakyakulabirako. Ekirala nti abaana tubayigiriza ebyobuwangwa. Ebyobuwangwa bwe biruwa nga tubikwatidde wamu n'empisa. Omwana yeeyisa atya mu community, enjogera eri etya, bw'aba atambula yeeyisa atya. Like omwana teyandetaaze kutambula nga alya, teyandyetaaze kutambula nga musamaavu. So abaana baffe banjawulo ddala, ne community ekuwaako obujulizi. Abazadde b'ennaku zino beegendereza nnyo omwana we naddala nga alina essomero okwasula. Ebizibu biwulira n'essomero lyayidde lino bulifunye obubenje, waliwo n'emize gyosaagala kugyogera ku wano nga bagiwe, waliwo n'emize gisangibwa mu masomero agamu n'owulira nti omwana alina omuze bwe guti. Abaana baffe bano mumekinga mutya sure nti ebyo byonna mubakuuma nga tebatuuseeko? Abaana baffe mu buzibu obusobola okuva wabweru, security ya mulembe, era tuyina cameras eziraba buli nsonda, n'abakuumi ba security guards by trained ekimala, ate era abamu abakola ekiro baba armed. So kati omuntu yenna yandibadde aleeta obuzibu atya olw'embeera gy'alaba. Then ekirala kati ngaffe abakozi tubeerera ddala mu baana, tubeera bazadde bakubiri, nti rolo gye tuzannya almost esingana abazadde abawaka, kubanga abazadde abawaka batuwa abaana nga batwesize nga bana kyebakola kye batusuubiramu. So mu mpisa, mu mbeera, for sure tubeera bulungi ddala. Omwana aba customer waffe era gwe tutwalanga first priority. Bino ebintu nga amasomero agajja ebyo mwabikolako kuba kati ndaba amasomero agasinga gatambulira ku nkola ya Ministry of Education obwakulizo bateekawo, muyinako ku measures zonna eziyinza okuyamba kusinga bazzeewo obuzibu bonna? Yes. One, buli kisulo mubaamu smoke detectors. Ekirala buli nsonda mulimu fire extinguishers, ate nga ziri brightly colored nti omuntu agiraba in case of fire outbreak, omuntu agiraba mangu kola ki. Era abaana bonna bali trained fire extinguisher, bagyeyambisa batya singa batufunye obuzibu bw'omuliro. Tuyanza tweyanzeege awalala wenjagala okubanga nsembyawo nabo atembeereko abalala bembuuzaako mu bufunze. Nandyagadde nnyo okumanya kuba Sunset Junior Schools zino tutandika ddi? Ekyokubiri tulinayo ko mu secondary abayizi etugamba nti ffe twabaweereza era baakola batya? So Sunset Schools twatandika omwaka 2006 mu mwezi ogw'omusanvu, ne tutandika ne Kawempe campus. Kakati olw'okuba abantu banyumirwa nnyo services zaffe, abaana ne batuyitirirako, ne tufuna Kawanda campus eri ku ekangemu n'ekitundu ku 2. Then era bwe twava awo mu 10 Kawanda twagiggulawo 29. Then
2013 era nga abaana bayitiridde twali forced okutandikawo Matuga kindergarten 2013. Yes. So mutemuze mutambula. Mwira ukabatulako ku kibiina ekyomusanvu. Abayizi baffe twatandika obatuuza ekyomusanvu 2010 naye abayizi abo tubalondoola era so n'omwaka ogwedde mwatuuzaayo kugambye okuva 2010 okutuuka kati naye nga tugenda kutuuza abaana abawera naye nga performance yaffe esinza okubeera embi ndowooza like 87% abakola first grades naye ebiseera ebisinga tuba from 90 to 98% first graders. Banayo n'omusomesa atasomesa international school nja bagondezaamu kitegeeza nti wemba nga tulina abaana 10 nga batudde abaana 8 bafuna first grade olwo isomero balikoze bubi naye atugabe gwe mulundi ogwo bwe basinga okukola obubi abaana ebitundu 8 ku 10 bafuna naye emirundi gyonna egisinga badde babeeramu abaana 9 ku 10 baba bakoze obubonero obulungi. Ndabanga ekyo kikuwa ensonga lwaki wandibadde otwala omwana wo mu masomero gano ga Sunset Schools atraba era atugoberera. Ogenda kunzikiriza mu kaseera kano nzireko ewa teacher Prosi. Teacher Prosi ekindeese kiri kimu. Musoma kuva ku lwakumeka kutuuka ku lwakumeka. Ekyokubiri ntambula ntyo okutuuka ku Sunset Schools. Ekyokusatu njagala obeere ng'ombuulira temutuseera nnyo ffe sente tunaazisobola maama abaana bayiga okuyimba abayiga okwogera nga bannamawulire ebyo n'ebitone sente ffe tunaazijjawa naye kirala essomero lijjudde temukyayagala abaana oba mukyabaagala abaana tukyabaagala kano kankakukwaatireko okay abaana bo tukyabaagalira ddala kuba ffe tuli blessed tetunaaba kufunda twagula wagazi abaana beetaaya so tukuba omulanga bonna abakyayina abaana babaleete ku Sunset Junior Schools nga bwe twabagambye tiziri 3 campuses emu esangibwa Kawempe endala eri Kawanda Kirinyabigo endala eri Matuga Kirwanira. Nze no ntambuzaamuko nga nva Kalungu ndeeta mwana ntambula ntya okutuuka mu bitundu ebyo ngova nkinga nze ndi muna Kalungu njala leeta mwana wange kati gwe ntambuzaamu kondagirire wenyizo tambula Matuga campus eri located by the way fenna tuli located along Bombo Road. Kawanda campus you branch off to from Kawanda stage you go to Kirinyabigo. Okay. Bwotuukaawo it is a popular school. Buli omu alimanyi. Okay, ate akabeeyi kakuteesa. Nzija buzi munankwatiramu. Tujja kukwatiramu. Mugabayo ku basale nga mpulira nange. Ne bursaries tuzigaba eri abaana abalina ebitone ng'ebyokuyimba abaana abagezi nabo tubeetaaga nabo babasalirako. Okay. Atraba era atugoberera kabakadde nsigaza budakika kamo bubiri naye nandyagadde abakulu bano nabo okubaako batubuuzaako nsooke n'aliwa. Who wants to talk to me? What's your name? My name is Nabi Just look Jables. into the camera. My name is Nabi Jables Nkeira. Oh, nampija wante bannange nange neddira ante. Good girl. Which school are you? I am on Sunset Kindergarten and Junior School Matuga. Oh, what do you love most about your school? Learning. Learning? Oh, you like learning a lot. Yes. Okay, can you show us? Okay, tell us what you know. Reading. Spelling. Writing.
That's what I know. That's what you know. Can you say hi to your mommy and daddy? Hi, mommy and daddy. Give them a message. Please thank them for paying school fees. I thank you for paying my school fees to learn. Okay. Kanfune wano n'omulala. Nyabo gwe kankubuze mu Luganda. Oli otya? Eh? Fine. Are you fine? Yes. What's your name? My name is Alinda Anita. Arinda Anita. In which class are you? I am in primary 3. What do you love most about your school? I love learning, singing, reading, dancing, praying. I love this one. Okay. Is it a better school than where you were? Yes. Okay. So who is your best teacher? My best teacher is Teacher Teddy. Is she here? No? Oh. How about these teachers? Do you love them? Yes. Oh. Okay. Onsaasire munaye kanfuneyoko ne kubali mulanje endala nabo bakubuuzeeko aliwa. Kati kanfune musajja. Tulinamu musajja. Okay. Ono asooka eno? Sebo. How are you? I'm fine. What is your name? My name is Tom Sange David. Tom Sange David. What is your clan? My clan. Your clan. Ekikakyo. Do you know your clan? Hey, when you go back, ask your teacher, what is my clan? Oh, you're your father. What is your campus? My campus, Sunset. Campus is Sunset Junior School. Sunset Junior School, Kawanda. Okay, can you say hi to your papa? Look Hi. into the camera. Hi, Daddy. Hi, Mommy. Tell them you love them. I love you. Oh, you love them. Tulaba era tugoberera ndowooza tetugenda kubanga tusukkawo wano okujjako okuba nti ngenda kubanga nkwerekereza nange obuulyawo ŋŋendeko e Kawanda ne Kawempe ne Matugga ate yongera okubanga netegereza ku ssomero lyaffe lino eddungi erya Sunset. Njagala ffenna tugambe nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.